mu kalulu kano etambudde at least sibubi etambudde bulungi. Omulimu gwaffe twakuuma abantu during obudde bwe bali ba politicians bwe banoonyezaamu akalulu ne bagenda mu bubox ne tubwescootinga ne bakuba akalulu abantu ne bavaayo ne bagenda ku tale centers. Ku tale centers security yaffe mbadde mugiraba ate tuze tutambula namwe. Bwe bavudde mu tale centers obululu kati obwaba presidential candidates butuuse wano ku National Tale Center security tukyagiwa. Weewaawo twafunyemu obumulumulu twafunyemu okusoomozebwa abavubuka abamu bakifeesi abadde bagezaako okukuma ebiriro n'okuteekawo embeera embi mu bifo ebimu mu Kampala Metropolitan Area, naye nabo twagezezaako nnyo ne tukolaki ne tutereeza embeera eyo. Nga meseji yaffe gye tugezaako okuwa abantu, please teri kuwa biragalalagala na myenge nakusindika mu kugenda okutandika okulwana n'abasirikale. Ekintu kye tutera okugamba abantu ate tebakiwulira abamu, gwe kulwaki oli akutuma yetajja, gwolooza kwaki yetajja, aba amanyi obubi obukirimu. Gwe jangu kwata candidate omutwale mukuma ebiriro wamu, bw'olaba nga akikoze ng'otegeera nti kyokoze gye kiri. Naye bw'olaba nga atudde mu nju ye, because of course tujja kukwata muntu ali mu nju ye tuleke gwe wetusanze ku bipiira. Kubanga abavubuka bano abamu tubatayiza ogenda okulaba yeesibye ekitambaala ali wali alina n'omuliro buli kimu enku ne tubakwata. Usually bali ababasindika ye kyayagala just bu video obwo bakukute bakukubye emiggo then ye n'atandika okukolerako capital. Honorable Kyagulanyi Ssentamu ali mu makaage. Family waliwo mikutu mpulira yasindise ng'egamba bamutute. Enkya bw'anaafuluma mu nju ye bagenda gamba ki? Naye nga bumanyi ebya Uganda abantu abamu kati tebakyalina nsonyi. Ate n'ekirala abantu nabo tebaagala kubalumiriza. Muntu bw'ayogera ekintu ng'ekyo kitagana ne bamulumiriza. Bagamba ebintu bye wayogera leero nga tulaba kirala. N'engeri gye tudeployinzemu security. Namwe mulina okukkiriza nti tulina okusoomozebwa kubanga ebiraga ku street biraga nti bano abantu bagezaako okumobilizing okuteekawo embeera. Kuva ku Lwokuna wabaddewo eddembe. Naye twalabyemu ebitundu bitonotono mu Kampala ne Mukono ne kukuba eri Mukono ne Jinja. Abantu bagezezaako okutabangula embeera naye nga byonna byavudde mu lugambo lwaze lutambula nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP omwami Kyagulanyi yakwatiddwa n'ab'ebyokwerinda ate kitabadde kituufu. Omwami Kyagulanyi aliwo waka ne famire ye n'abantu be ndowooza nti bagoberera ebivudde mu kulonda. So abo abatonotono mu bitundu by'e Katwe n'Amasuba e Bwayise e Mukono ne mu bitundu ebirala byanjawulo bagezezaako kuteekawo embeera nga bagezaako okoleza emipiira egy'emmotoka n'ebirala nga bagezaako okusala enguudo, naye ab'ebyokwerinda twafunye obubaka mangu ne tudeployinga embeera eyo ne tugijjawo. Era wenjogerera wano embeera eteredde bulungi. Embeera candidate gyalimu tetugimanyi kubanga tetunafuna mukisa gwa kwogera naye, tetunafuna mukisa gwa kumulaba kuba last night bwe twasembye okwogera n'abafamire ye nga bamenye ennyumba ye. Ate eggwanga likimanyi nti enaku bbiri emabega abamagye ne poliisi basalawo amakaage. Abadde tafuna chance ya kufuluma teri n'abadde alina chance ya kuyingira amakaage. Namwe abamawulire mbadde temulina chance ya kumutuukako. So naffe tetumanyi embeera gyalimu oba oliawo Katonda bw'anaamusoboseza okuva mu buwambe bwalimu oba yena gyali ajja kufuna omukisa ayogere ku eri eggwanga.